ngoli bulungi tolimanya mtufa kwagala ngolina sente tolimanya likuola nga tozirina nga tomunyiziza tolimanya tibwanyiga yasebyama zembalaba ngalayira kufira kawo ngembera nungi embeera olubijja mu musanga nonya bali obulungi zene yame obutabikola ndiba nawe bulungi nembube mukwano eriyo olugero olugamba timuno mukabi aba muno ddala nze wendi mbalirako yenze munowo atali kuvamu nze wendi kululo yenze muno mukabi ebyadala singobo yawo mutima gwalinga kirawulingo gulabawula wandirabye ogwange alani onsuza bubi wotoba simanyoba kyekimweyo gyosula mbobeeleyo mbeerano ne kamunyera kankanga obudde bwekino mwana toyanguwangako sibuyinza gwe wotolye wange muwafuuka kinango mukwano gwo gunkutenga membe muntamu anti eddoboozi lyo lyelimpambatira. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity. Designed like pants, they're easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable, and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym, or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets, or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Teweyabira ate era tuli proudly part mu Mapalo Pads. Nagambye buli mukyala ajja ku eno show eya CRUZ exclusive Mapalo Pads zenjagala okubanga ate nkwino flash. Sharif leta pad endala. Thank you so much. Ne bazitundawo. Bazitundawo. Mu supermarket zonna. Osobola okuyuzaako n'olabako. Njalabako eddo oyagala ziyiike wano. Ate ziyiika? Zigwe. Zigwe? Nino zikwata bulungi. Aha. Njagala okugamba nti flash bw'ogenda mu supermarket zonna. Oba olinayo sister wo omuto. Munoonye ku Mapalo Pads ezo. Okay. Ate mubeere obulamu nga bugenda batambulira bulungi nnyo. Bulungi ddala leeta. Okay. Leeta ku flash. Mapalo Pads wezifaanana. Sibe baana abagenda kusome. Kiwedde. So namwe abajja abalala mujja sangawo zino. Programu yaffe bweti anti olunaku olwaleero. Okay, programu yaffe as usual tutuuse essaawa zeezo zennyini. Nabagamba omwaka 2024 tukolera abantu mbabuulira bye mumanyi ne bye mubadde temumanyi. Olunaku olwaleero programu eno egenda kubaamu ekyokuyiga naddala ba girls abaana ab'obuwala naddala abaana nga mweyagala nnyo ng'olina mukwano gwo naye nga mweyagala nnyo. Awo nja banyumizaawo lwaki mu maaso gye tunalaga mujja kulaba lwaki nkireese bwe ntyo. But I'm having one of the best vocalists betuyina mu ggwanga, mwana muwala ayimba bulungi naye sometimes weebuuza n'ogamba oba where do things go wrong. N'ayimba n'abangaja ate n'amaana azikizaamu. Ne mukwano gwange bamutadde Ekisekimpi saazi n'ali Canada eyo. Yangamba omwana oyo ayimba bulungi naye oba buzibu ki? Yali managed by Kasarobu oba what happened. Nabyo tugenda tujja kunnyumizaako. Yakolako ne concert bambi. Kuba neetonya nnyingi awo ku tavern naye ate munanga abantu bajja. Flash Love gwe nina olunaku olwaleero muyimbi mulungi nnyo. Mukimanyi bangi mulina obuyimba bwe mu ssimu bubanyumira. Naye Flash walembireko ekibiina kyonna. Ng'oli mu kibiina kyonna. Okuva lwe nava mu Ebonies teri kibiina kirala. Wadde oyimba bibyo. Tusava mu kisinga ate munnange ne ngende walala. Okay. Buuza kuba tulaba oba oli awo eriyo n'abo abakulaba omulundi ogusooka tutandikirawo wennyini tweyongereyo. Abatulaba muli mutya Emikwano? Nze ndi fine ganze. Pozi mwe. Kansubire muli bulungi.
Wandaba wenine egonje. Munange oglowinze. Like egonje walimbadde entegeeza. Oglowinga. Omanyi kizibu nnyo omuntu okusanga omukyala nga yakamala okuzaala. Ate n'aglowinga nnyo. Kitiibwa kya Mukama. Kulika baby. Namukulika. Sijaga nti webale kunsabira kuba tewamanya Alan. Nze guwa biŋŋambye ejjo. Nazaala baby. Nete wa postinga. Na postinga. Naye na postinga lubuto. Ate nga nali mpostinze ko lubuto lw'ekiwaani before. So ndowooza abamu ne balowooza nimba. Era omwana natadde ekifaananyi nga nkusitudde omwana ku birthday. Ya 1 year. Tumira ku taata w'omwana. Kutumiddeko nnyo. Kiki? Tumira taata w'omwana. Banange taata w'omwana nge kutumiddeko nnyo mukwano si bw'ŋŋambye. Ye daddy w'omwana wange. Omwana wa bamuyitani? Rasul. Rasul. Musiraamu. Bagamba wakyusizza eddiini. Bw'onna alabanga nkulaza emikolo, manya flash yakyusizza eddiini. Naye nze nkyali mulokole. Nkyali mulokole. Sinnakyusa ddiini. Nene ennyambala ennaku zino. Ennyambala. Yabambi weebikkirira. Ennyambala ekyuse lwa kubanga nazaala omwana omusiraamu. Ate nga nina omwami omusiraamu. Olina essuubi ly'okusiramuka. Owulira muli eri obusiraamu obwagala. Sijja kugamba nti nina essuubi oba sirina. Ekyo kiri makati gange ne Katonda wange. Bambi twandikyagadde ekintu kibeere nga ate kikwatira ddala bulungi nnyo. Totandika kikwatirawo. Katono tukomewo. So, Flash. Linnya ki singa omuntu abaga nti Flash. Singa oba osiraamu serinnya kiri weegomba eri obusiraamu. Joga Alan akanya kampulikira bulungi. Ahlam. Ani? Ahlam. Lyabawala. AHYLAM. Linnya ddungi. Bambi. Nkusabira osiramuke bambi. Bane ekyo kiri makati gange ne Katonda. No anti nange kyobala ngambye. Wakyo nsabira nsiramuke. Lwakyo nsabira nsiramuke. Flash obusiraamu bulungi. Nga gwe toli musiraamu. Mama wange musiraamu. Awo kitegeera. Mama wange musiraamu lwakuba saagala bintu bya engeri gy'atankaka. Saagala muntu ankaka. Wamma. Kati engeri ye Hajat Fatuma musiraamu. Wamma kyova naye wanoonya abasiraamu. Tugende mu maaso. Tuli mu no bibadde anti kati tugenda salawo. Oba ofuuka Kevo. Kuba Kevo namuleeta wano mwana muto mubuuza naye bwambuuza. Bino bintu byakwatagana. Wenga oba tukole interview nga yange. Tukole interview bana yeze zaani. Tukole interview. Waliwo akayimba kenjagala. Bakayita mbalirako. Akayimba njagala nga nayo naba ngenza okujjayo omwana abandi. Gwe nabanzi jayisenga gaga. Tukolendeko yani? Biveko. Yani erinnya. Anti soko biveko soko kuba. Soko ogira to abagenda kutomeza abo. Ne walonde chapa manyago. Gira mbalira amma tuyimba akayimba. Nga tuteka muleka. Zahara mbalirako. Gwe. Gwe tumanyi Zahara CRUZ. Sorry. Yemba akayimba nga bwe kali. Akayimba batekamu amanya. Lindako. Katsobola kulaba nga munno gyali yalindiridde akayimba ogenda mu kimewaka. Kale tugende mpola mpola. Kubanga kati byakulaga nti buli omu amanyi munne. Nedda kwano. Tubireke. Yemba nga bw'okaagala nange mmale nnyimbe nga naye ngamba mbaliraako gundi kuba nange mumanyi. Tugende mu maaso. Mbalirako yenze munowo atali kuvamu nze wendi kululo yenze muno mukabe byadala. Sitadde mulinnya. Vasi tuwe vasi. Ngoli bulu jitoli manya mtufa kwagala. Okimanyi eyo party ya trending ku TikTok naye nga nze mmanyi luyimba lulala ne luli lulala. Part yasinga n'okunjagaza oluyimba olwo. Era Aizonti bwe baluleeta nagamba luno oluyimba kituufu. Aizonti yaluwandiika? Kagenda katya ka vasi
njagala nnyo Kim ajja kayimbira mukyala we Joan ne Fifi. Alina babiri? Alina babiri. Basatu alina basatu naye oli kati kotogena kayimbira muno. Ngoli bulungi tolimanya mtufa kwagala. Ngolina sente tolimanya likuola nga tozirina. Nga tomunyiziza tolimanya tibwanyiga yasse byama zembalaba. Kankwanjulire Little Stars Tenderness Day and Boarding. Essomero ery'omulembe lisomesa omwana okuva ku nursery paka primary era lirina ebisulo ebirungi nga n'abasomesa bafa nnyo ku baana. Litumbula ebitone by'abaana nga swimming, MDD, computer lessons n'ebirala bingi. Essomero linyirira ate ng'ebisale byabwe bisoboka. Atwetaze tusangibwa Najjanankumbi oba kuba ku ssimu ezo wammanga olwo omwana wo asome ng'ali ebunaayira. Kati leeta omwana wo ku Little Stars Tenderness e Najjanankumbi tojja kwejjusa. Ngalayira kufiira kawo ng'embeera nnungi. Embeera olubijja mu musanga noonya bali obulungi. Nze neeyamye obutabikola ndiba naawe bulungi ne mbube mukwano. Eriyo olugero olugamba ti muno mukabi aba muno ddala. Nze wendi mbalirako yenze munowo atali kuvamu. Nze wendi kululo yenze muno mukabi ebyadala. One lya wala abayimba n'otunula n'ogamba yi mukama. Kati ba omuyimbiramu nga muli ewaka. Lwaki nedda? Omuyimbiramu? Omuyimbiramu. Kayimba ki? Konna kayagadde. Kayimba ki otolo yimba mpakati we family woman. Kayimba ki otolo yimbiramu mwagalwa awo? Bungi kyobomanyi. N'okubuyimba bwo? Kayagala. Obviously mbalirako yalina message. Endala tezirina. No. Endala zirina message. Naye ate mbalirako olaga omuntu nti gwe wooli mu mbeera yonna. Okitegeera. Kati nga ggwe woyagala Zahara. Sorry. Manaye. Tugende maaso. Program egende mu maaso. Waliwo we tujja tofaayo. Naye kyo. Bannange program egende mu maaso. Flash Love muwadde eddembe. Tugende mu maaso ne program eno. Naye waliwo wengeno muteeka ngenda mukola sandwich baga alansiri mukwano ngenda kukola baga nga oli wakati wano nga eno wansi nkunyize n'eno onaawulira banina kyenjogedde ekyamacho. Tugende maaso. So oluyimba olwo by the way luyina message ennungi naawe oluwulira ng'oli bulungi tosobola mmanya munno bitsankala ne mukko katono ojja mmanya banno. Olina ennyimba meka? Sebo ninawo eziwera. Ninawo eziwera. Bwava kumbalirako n'okubakaliwa? Nasooka nakayimba bakayita mmembe. Kagina katya mmembe? Mbela no. Ako Naye. Ako nako nga tokavaako. Ako kenasooka. Zomanyi bwe mbafuna wane ba concert. Singobo yawo mutima gwalinga kirawuli ng'ogulabawula. Wandira by'ogwange alani onsuza bubi wotoba simanyoba kyekimweyo gyosula mbobeeleyo mbeera no ne kamunyera kankanga obudde bwekino mwana toyanguwangako sibuyinza gwe wotali wange muwafuuka kinango mukwano gwo gunkutenga membe muntamu anti eddoboozi lyo lyelimpambatira baby mbeera nobeereyo omukwano gwo ne gunconya bw'oba olyeyo omukwano gwo gunkutenga membe muntamu. Omanyize engwa mangu mu mukwano. Kati obadde oyima nga ndaba ndi kukwanjula tumaze okwanjula enkyambaga tumaze naye lindako kyekikuganya kyekiganya okukola emikolo mizibuzibu gamba bugambi nti njagala nca tekawo date mala show yange ya Brighton gye tugenda okukola ku Labonita n'abasajja bange abo si nfunda Labonita nakiteeberezaamu si nfunda
ko twagala tukulaga omukwano wano woyina omumanyira munnoowo oli bulungi tolima yina omumanyira munno mukabi ebyaddala banaye wano wetugenda omumanyira ani anjagala ani atanjagala flash agenda kunsasuza bukadde 10 kumbe neze ndi waneganye wafunye management empya kozi ekyabawula ne Kasalobu zali ssente bambi nedda tewali kyatwawula ne Kasalobu nedda batugamba bwe mwava eri ku tavani eri ssente ne mwawukana singa zaali ssente twandiyawukanidde awo naye we twamaliriza kyo twafulumya bya bulijjo kyekyabawula ne Kasalobu just gwe lockdown teyakuyitamu twayawukanira awo mu lockdown awo nga bikyagaanyeemu buli omu naagala katweyiye buli omu bibye naye nga tewali nsonga kati weeyimbira mikolo gyo mbadde neeyimbira mikolo gyange naye nga ninawo management eyankwatako eyaŋŋumira ssebo nenfuna olubuto nenzaala ng'erinze nga weeri awo kati naye bagiyita batya Jaral so betukubira kati otuba twagala flash ebaddewo awo yes naye nga nange kennyini siri serious naye ate wavudde eri management nayo enkakkali oli so talented flash just weetaaga mu bantu bo basindika music gwe nga bw'oyonsa ate kati sawa ya ndongo biri ebisigadde bidde ebbali ndongo kati ensonga tewategera management gye nafunye bagita Jab Promotions Uganda tab Jab Promotions Uganda JAB Jab basangibwawa gye basangibwa oba bakubira bukubizi ne mwesanga ku papazi n'omukwano tulina offices era essaawa eno yona ngenda njazi bagamba nga tumaliriza lwaki opapa okitegeera awo nawo tuba tujja kitegeera bulungi nnyo kuba twakowa office y'omu kooti yete anti otambula nayo oli bakubira ALLANCRUZ njagala onnangire ensanga ku papazi ye office yeri papazi office awo omusime yaŋŋamba yampa akasenge tuyingire eyo mu Can Records ne twesortingira eyo naye ngenda kola offices zange nga kyewedde contract enaatera okuggwako n'omusiime abantu ennaku zino mbasanga mu office yange nga batudde nnyo bangi bakasi client beeyongera oba okyateesa n'omuntu nga lisiiti baziyiwa mu supu anna naye bannaayo omusiime bwolamiza kisemakula wakola kifo naye weeyagalidde ewantu awo so kati omwaka guno weeteeseteese otya flash love mwaka guno neeteekedde ddala nno kuba kenafunye management empya bingi bye tulina insta okuba nafulumiza already n'akayimba akapya bakayita batya kutijjukana alize ndi muntu wa mukwano bino ebitu byenkukutu Allan binyiiza olaba biri bye mbadde nga mukola ne Zahara ennaku zo temukyabikola mwefula nti mwakula bibi tejjisa omwana wa munno okitegeera mujjeeyo mutukube mu maaso tosirika oluyimba olupya baluyita kutijjukana sawa ya kujja twagala goba lavu ya nkukutu okitege ate osirikawo nonkitegedde kyogamba naye era ng'olwaga lunoonye buli wamu lugenda lutya mpozi kutijjukana laavu katijjo kutijjukana kuno kweraga kwemulisa ono byaddala tweyagala temutulaba kutijjukana ninawo kano andesenseko kunkona lava egenda twabya omwana anyirira ebiruma akirako abali mu nnyumba mugazi yeddira omwana jja nakaleka kanyuma bwamwenya noza n'omunnyo manager akayimba kansindikire kwano ku WhatsApp omwana njakiranga luyira ntambula nsewuma situka obalaga makulabu owenno gwayingire kuti yaffe tambula obalaga eggaali empya oli mubede balaga sente bamuyita Samiri Lyrical nga wandiika bulungi njagala mpandikire ya wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala
tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kayimba nga kakwe omanyize kati ngenda kuta album, ngenda kuta EP yange eriko ennyimba 6 nga mikwano gye tukuyimbiddeko oba nga gwayimba. Nedda mukwano, nze akayimba kange akasooka ani yakampandiikira Johnny K. Nendako kayimba ki? Alani ng'okuuma ebyama. Ziri ku Spotify naye talinnya ddala. Aha, linnya ki? Ennyimba za bayira goloza nsaga. Ndinako yeggwani. Njagala ennyimba zange zikube, audio akube, abantu batandika okunoonya nti gundi ono yaani, gundi ono balabe nga yenza avaayo. Buuza Johnny Kajja babu. Nsaba mu kapera. Twagende wa brand. Tusaba kapera. Twagende wa brand beats. Tusaba ku kapera nga nange munange obedda. Tusaba tuyimbiramu. Nedda anti kyenjagala. Kyenjagala okitegedde. Gwedda gwakola bwoti. Kankubire brand beats. Omugambe ki? Nedda. Kankubire anti mulowooza nimba. Ngenda buza brand beats. Oluyimba lwange jeruli lwawedde kyokka. Olw'omuyimbi wo oba olulu? So olw'omuyimbi wange nze nina bano bakimanyi gwe kimiro kimanyi nti nina oluyimba. Twagala akapera. Tituwakanye netuwaamu akapera. Tugenda kakasa. Sabobera. Brand beats una akyali ku another line. Mumulire brand agenda kunkubira. Awo tubadde tusaba kutugamba. Tuyambe katono kapera ko. Anti abo bantu bagenda tegeera nti yenze. Wali njagala abantu akayimba kankasoke kayitewo. Ne amazima gali bwe gati. Sharif. Sina kayimba. Todda yeeyo. Lindako. Flash. Batuwemu kapera. Wamma nina akayimba kange. Kagenda bwe kati. Bambi yimba. Kale abasajja olaba nali nabo mu studio twalinze. Ani kati ya backing nga Sharifu Kim. Nedda Wintex. Mama nyabo. Okimanyi tolaka wa fulatinga kuba kati Wintex ayimba nnyo. Muna ino nyimba bulungi. Kamba playingiremu akayimba kano. Twagala kapera. Nange nzirina ku simu ne twagala kapera. Kansoke mba playingiremu. Tusaba kapera. Tolu playinga. Tuwa kapera. Nedda sigenda kuwa kapera. Tusaba kapera. Kale wagayibwa olwani. Wagayimba rwani. Wagayimba rwani otayagala tuwamu kapera. Nandi mugende ku Spotify. Mugende abagala okulira akayimba kange. Uno Brian. Kankubire Brian Beats. Mubuuze. Kubanga mwe mugwata omuntu ne mmunyiga ne mmunyoma. Salongo. Wange mzee. Ogamba otya? Aristide Salo. Mbadde wano tuli ku CRUZ exclusive, mbadde ne Flash Love. Tata. Njagala ansemu. Nefuula. Nina akayimba ku studio yo ke nayimba basirina. Baagala wakana. Kasita bula yogera wati abani. Olina sebo. Bakayita batya? Wange? Bakayita batya? Taito njera. Brand Beats. Amabulire. Kati Brand Beats. Brand Beats. Tamanyi kyayagala naye. Nedda si butamanya kyayagala. Nedda hanga kamplayinga akayimba. Munfosinze okuplayinga akayimba kano. Kubanga nze sagala nnyo by the way nze bintu byakubeera awo abantu ne balowooza mbu nze ndifeekera. Kati akapera kaganye. Nedda nze am a recording artist. Okay. Siri kapera artist. Okay. Okalaba kaliko okisomera abantu. Akaplaying mu maloka tuyimbire. Oyo ye mama ALLANCRUZ MP3. Kaplaying tuwulire. Kati oyo Wintex.
Odasaba Alan tasobola kuba Alani. Alani ani yakuyimbidde? Mukwano. Alani ani yakuyimbidde tata? Flash. Nayimbya akayimba kange. Nze gwe kusose n'abantu bano kawulira kakayimba. Ngenda kafulumya. Abana nakubye tune. Osomyeko kuliko ki? Oyo ye mama ALLANCRUZ. Thank you so much. Kati John K. Jango kakasa abantu. By the way, the same engage ya John K. No. John K yakuyimbidde. Ate by the way nabadeke wa Brian Beats. Nabadeke wa Brian Beats of recent. Nasanze Wintex ne John K. Nedda. Listen. By the way. Listen. By the way. Wuliriza Flash. Bale John K we bale kuyimba bulungi. Flash wuliriza. Bino byenkugamba. John K yawandiisa yampandikira akayimba. N'akampa n'enteekamu amaloboozi. Keegega amaloboozi. Eddoboozi eryo oluwulidde. Oyagala diddamu? Oluwulidde eddoboozi eryo. Oyagala diddamu? Alan sagala kunnimba. Tuwe mu kapera kale. Kale tuwe mu akapera. Akayimba kadde kwani? Alani nange nsobola okugenda n'eneepayiza. No, just wakwana akafuna flu. Badde ne flu ne cough. Badde walai. Alani woba ne flu osooka kwetondera balabi. Munsonyi wemukko. Badde ne flu. Flash tugenda kukola bwe tuti. Tuyimbe akayimba ffenna. Okakasente eddoboozi lyange. Mpa kolabo. Nedda mukulu. Mbadde nsaba sooka onnyambe onnyimbire mu kapera. Yembayo ne webalayini emu. Nze mutama. Kale. Wama CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabire. Ekikulu kya byonna mulinde oluyimba. Ngenda kuba nta EP yange. After our Mama Brighton concert. Era abagenda okujja kushare Mama Brighton. Mugenda kuwulira kuyimba lwange olwo. Kiza tugenda gatta Mama Brighton ne listeners party. Mulundi gumu. Hayi kati owachi okwo tugenda kayimba. Bane saba tukole live band. Ne waddeyo kabakinga ku stage nga gwo kayimba live. Lwaki yaga live band? Ebintu bya CD binene osimanya. Tetulina budde bwa live band. Sina sente zigenda sasula live band. Tofaayo. Tulina abantu abasobola ojisasula. Tulina band ennungi. Nze nkubisa ya Spice naye bali busy bonako olunaku tebali. Eka tusobola okuyiya endala. Bajja ku recordinga bubi. Tebagenda ku recordinga bubi. Nze na band je mayija ku recordinga bulungi. Mugenda kuneta abaana. By the abaana abakutuko bagenda kumanja oluyimbo. It's the first time I'm trying this song on air. Bana Emikwano. Don't ask me for my song when I've not even released it. ALLANCRUZ mu lusabe ne ku radio. Ne ku TV video eja coming soon. Sibo ngambi. Okay. Awo nga tuvuddewo kubanga saaga nnyo tule ku luyimba lwange. Flash. Wange. Bambi njagala mukwatagane no management muwangaale nga enfuduze Mengo. Amin. Mwakoze video? Video tugenda shootinga. Kayimba audio yakafuluma. Anageno shooting. Management ebimanyi. By the no management bali serious nnyo. Okitegeera kati ebintu babikola mu bwangu bwabwe mu ngeri yaabwe so sina kye ngamba. Omanyi Flash ono tubadde ba mukwano okumala ebbanga ddene. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. So nga Flash ono tukwatagana, Flash ono nga ambulira ku bibye. Kakati nasanga Flash ono nga ba mukwano nnyo ne mukwano gwe. Flash nga batambula nnyo bonna bwe bati. Era mukwano gwoyo nakava mukyazaako juzi waneeno okukulu amasharifu tetwabasanganga bwe kinaba kyetaagisaamu sharifu otwegattako wano ajja tukakasa abantu sharifu sokojje kati gwe nkutegedde ogenda kolera abantu jangu tule wano Kiki kyoyagala okuguza
Naye kati olaba tetugenda kwogera ku luyimba lupya. Anti tugenda dwogerako. Ne twetaaga abajulizi. Abaaki? Sharifu jangu wamma wano. Nga doli mkijozi kyaseno. Jangu tule wano. Sharifu, abantu bayinza okulowooza nnimba. Njagala oyogere mukwano gwa Flash Love. Mukwano gwo oli gwe beeyagala ennyo. Best friend we. Onyumira engeri gye twabasanganga. Best friend we. Tukolera abantu, nyumiza abantu. Bannayo mweyagala ne Sasha. Flash Love wamma tebaali ba mukwano nnyo ne Sasha Brighton. Ne kati ba mukwano nnyo. Temukyali. Kabwanango. Nze mbiwulirira wano. Bannaye muli ba mukwano. Nze okusinzira gunji zange sekitali zange bwe zaabakwatanga. Temusobola kwekyawa. Flash Love nga kyali yako. Sasha Brighton kyali yako. Flash Love nga wabeera. Sasha okuzaala. Flash. Wange. Omukwano gwammwe ne Sasha Brighton. Gwabaaki. Ba girls. Tewali gye gwaba. Obuzibu we buli. Ne Sasha. Obuzibu we buli kati. Nti omuyizo batondaba nnyo naye. Ndi mufumbo. Kangame ndi mufumbo wadde si wampeta. Kati mbeera bize mwana abampuuba ekitegeera nina okulabirira omwana. Sasha yajja okulabako nga ozadde. Sasha yajja okulabako nga ozadde. Linda gwe buli azaala ogenda n'omulabako. Nedda Sasha. Oli si mukwano gwe? Mwabeeranga mwenna. Ojjukira surprise ya Sasha gye twakolera eri ebusaabala beach eyo bagiyita batya? Sasha Flash Love yeya how do they call it? Yeyalimba Sasha n'amuleeta ku venue. Owulira? Kaakati Sasha ebiseera ebyo teyali lubuto. Yalina kawere. Yalina kawere. Yalina kawere. Simanyi. Yalina kawere. Wala mundeke. Tujjukize mbulungi yalina kawere. Simanyi. Kakati ekyavaawo nagenda okuddamu nnoonya nga ba girls tebakyakwatagana. Bwe wazadde omwana Sasha Brighton yazze n'akulabako wamma. Kati lindako. Walabako nga ntaddeyo abantu nti ono yazze okundaba. No like ngamba no kati kino tekiswaza kyo. Yajja nakuchekingako. Yali busy. Okay. Baba yali busy kola olunaku. Bwe wayitawo ennaku. Tulaba nti ali busy. Alina byali mukola bingi. Kakulike. Kisoboka. Yakubira simu nagamba kakulike. Olaba kati twogere ku management empya gye nnafu. Anti management empya managingana ebyaliwo. Ebyaliwo kati lindako. Sasa no wachi tudda mu bintu ebyo. Sasha Brighton nga mwali ba mukwano. Nze nekyo okwawukana nkiwuliridde wano kuggwe. Twayawukana. Twayawukana. Kale kubira ku Sasha. Kubira ku Sasha. Sina ke ya time. Mukubire. Atulage namba ye. Mukubire mwogeremu. Kale nga lwaki oba omukubira muno. Atulage namba ye. Atulage namba ye. Tulage namba ya Sasha. Tulage namba ya Sasha msimu yo. Eri musimu eri mu motoka. Ze simanyi sevinga gundi. Simu kunene. Njimanyi mutwe by the way. Kala abayimbi abawala. Njimanyi mutwe. Abayimbi abawala temuwangaza mikwano. Njimanyi mutwe njikugambe. Namba jimanyi mutwe. Njimanyi mutwe. Jingambe. Deta njikuwandikira. Umanyi muyizo lowooza tuba sisevinga manamba gendina mu mutwe. Kipadi eriwo. Ngenda giteekamu. Nga Ojimanyi. Kati soko tumukubireko. Nze nake yataye mukubire. Okay. Tojjako. Tujja mukubire dda. Kati sawa. Alan. Sasha kubira. Alan. Amanya Flash. Sasha yali mukwano go. Soko omukubireko omugambe just how are you my friend? Oli bulungi kimala. Kati busibe buno budde bwe twogereramu ku ssimu.
management empye tugenda sumululendo nga twalese kutijjukana waluwulidde gwe kale mwali ba mukwano ne Sasha ne kati musola yadde okwe ate baithe nerabira okukibuuza Sasha yali wano nerabira mubuuza Sasha Brighton kyekyabaawula ne Flash Love omanyi fe abasajja yama bitwawula ki sente ate kisobola otwawula kiba kinene nnyo naye kati nze nkimanyi ekyabaawula naye sijja kyogera kiki nkimanyi nerwekyo Sharifu tuludde naawe kimusala mugambo gwaki nkimanyi kale mugenda okumpaayiriza wano kale tumira ku Sasha Brighton mutumiddeko mukwano ali atya kansubira oli bulungi nze Sharifu nze babiŋŋambye nze mbimanyi byonna mbimanyi kolera abantu Sharifu Sharifu kolera abantu naye ku lw'obulungi bwa Sasha kyali wange badde wange ne Flash Love sigenda byogera ku mpewo naye nga mbimanyi ekyayita kati omala ne week nga tolayo ku Sasha kilabu katijjo kutijjukana koona kuno kweraga kwemulisa wanzi ono byaddala kyeyagala temutulaba wamma abali eyo ne bannamawulire abali eyo bofuna nga chance aza Sasha Brighton mumubuuze baali ba mukwano nnyo ne Flash Love naye kirindako era Flash amanyi buli kimu ekyaliwo byonna nga Sasha yabinywa ku shano bwe mwabiraba Flash abimanyi byonna omanyi otandika okuwaayiriza ebigambo okitegeera nze manyi kimu ekintu kyemanyi mu nsi kiri kimu nti nno Alani bawa Zahara sorry kyokka kyemmanyi naye ebisigadde Sharifu ani mukazi njagala kulaba ku mwana wo ayinza okuba afaanana nnyo taata we kuba n'owa Sasha yafaanana nnyo taata we oyagala kulaba ku mwana wa Flash ayinza okuba naye yafaanana nnyo taata we okimanyi nti omwana wa Flash Love afaananamu newe lwaki omwana wa afaananamu gundi ani mukwano gwo mukwano gwangani omwana nga afaanana mukwano gwangani Sasha ne munange osala ekigambo Naye Sharifu balina features ezifaanagana wamulaba omwana wa Flash Love ate namulaba genda ku page ya Flash Love namukwese bambi namukwese awo baba eno empewo Sasha family ya mulongo bajyogerako ebintu ebibeera biti maama nnyabo mama gwe gyozaala abaana bonga abantu banyiivu negwe sitegera kyoyogeza empulira emboozi yogera n'empulira sirina kyeziraba mu bazikwata tumira ku Sasha mutumiddeko mukwano kansubira oli bulungi ani nanti tandika hi Sasha Brighton nina kolwaze ku program yange nga gwe tewamugamba kuntumira mwamusosula wamma nange oba nagamba okuntumira ng'ontumira naye nga nkutumira oma nkutumiddeko mukwano sigenda kwogera linnya kubanga naye tewangamba ye antumire kale mulimu abayimbi bameka mu lebo kuba enkuba egenda tusanga wano kanve kweyo emboozi tuli abayimbi babiri ya omu bamuyita Esi Mulungi Esi Mulungi bana Esi Mulungi mugambe kana ako nali nkaagala nnyo bambi ng'okaagala oja okaagala just kaagala kwa goli w'abasiraamu badde so mulimu abayimbi babiri Esi Mulungi ne Flash Love anyway enkuba egenda tonnya naye nga tumaliza program yaffe y'olunaku olwaleero kiki wandyagadde ogamba abantu enkuba yeetugobamye bannange mbebaza okubeera ku CRUZ exclusive mwebale kubeerako ababadde bawagira Flash Love mbebaza mikwano abamanyi Flash Love mbebaza naawe atamanyi nga gwe gusoose okumanya nkusaba onjagale nkusaba onfollowing Flash Love everywhere nsaba bambi mumpagire akayimba akapya kutijjukana nsaba mukaagale nsaba mukasabe banange TikTok Flash Love Music mukole challenges zona I'll be grateful. Wow, thank you so much Flash. Alani okugenda kukolerayo gundi. Ngenda kukolera of course. Sia. Musibe bulungi bannange. Mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu.
tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawewera ng'aka bebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli mu Yenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kankwanjulire Little Stars Tenderness Day and Boarding. Essomero ery'omulembe lisomesa omwana okuva ku nursery paka primary era lirina ebisulo ebirungi nga n'abasomesa bafa nnyo ku baana. Litumbula ebitone by'abaana nga swimming, MDD, computer lessons n'ebirala bingi. Essomero linyirira ate ng'ebisale byabwe bisoboka. Atwetaze tusangibwa Najjanankumbi oba kuba ku ssimu ezo wammanga olwo omwana wo asome ng'ali ebunaayira. Kati leeta omwana wo ku Little Stars Tenderness e Najjanankumbi tojja kwejjusa.